tumutendereza Allah subhanahu wa ta'ala n'amatenda amalungi amajjuvu. Insani illa ma sa'a, omuntu togenda kusanga eri Allah mpeera ya mulimo gwonna. Hadana lihadha wama kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Singa Allah teyatuluhudu ila tayyibi min alqawli, abaddu bange abalungi balungamira ganga musaala n'okusiibanga kwe mutadde n'emirimu emirala. Njagala otulaga emirimu giri ludda wa tegiriiwo. Beera musiraamu weewale shiriki. Obusiraamu tebukkiriza bya ensonga endala esazisaamu emirimu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti man faala a'maalu, n'ayawula omukyala ku musajja. Eddiini yaffe ey'obusiraamu yaziyiza ebikolwa ebyo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'aziyiza omusajja yenna okukola ebikolwa eby'ekikyala, ng'omusajja okuwummula amatu, omusajja okusiba enviiri, omusajja okwambala nekelesi mu bulago, omusajja okwambala ebikomo, omusajja okwambala ebyambalo eby'ekikyala. Ebyo byonna ebikolwa eby'ekisiyazi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yakolimira omusajja yenna eyeefaananyiriza omukyala mu mbeera zonna. Likewise n'akolimira omukyala eyeekola eby'ekisajja. Ovalaba omukyala omusiraamu tokkirizibwa kwambala mpale, ezo empale ez'ekisajja. Nga bw'olaba abakyala abamu, naddala abakyala bannabyabufuzi, abantu abamu balowooza nti bw'ayingira ebyobufuzi amateeka g'obusiraamu gaba tegakyamukwatako. Omukyala bw'ayingira ebyobufuzi tayagala kwambala hijabu nga mukyala musiraamu, ayagala kwambala mukootikooti obw'ekisajja. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yakolimira omukyala eyeekola eby'ekisajja. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'ayigiriza abaana bwe baba bakuze, ab'obulenzi n'ab'obuwala, mubaawule mu bisulo. Buli muntu amuwa ekisinga obulungi. Mu kiseera kino nga tuli mu kusiiba, akabaati katuuse nga obudde obw'okubeera nga abantu bajeemera Allah nga bakola ebikolwa ebitali birungi nga bigenda mu maaso. Twebaza ababaka baffe aba palamenti bwe baalaba nga kisaanira ne bakola etteeka eriraba nti ekigambo Ebisiyaga mu buwangwa waffe bwano obwa Afirika tekiteekwa kubeerawo. Twagala okusaba Pulezidenti wa Uganda nti obwo bwonna obumulumulu obumuteekebwamu n'okumutiisatiisa, Katonda ono ye yamuwa obufuzi, era essaawa bw'eneeba etuuse Allah subhanahu wa ta'ala ajja mujjamu. Kati ate Katonda we oyo yamukola ng'ali musajja n'amukolera omukyala we Jeneti, amanye nti ekikolwa bali kye bakola kibi. So tumusaba abeere ng'ayimirira amasajja nga bwaga nti ali resistance wa national resistance, alizisitinge alabe nga etteeka eryo aliteekako omukono, atwase eggwanga lino Uganda n'ensi yonna okutwalira awamu.